Mulungi wange kulikayo mu break eyo bwetu kyo wetutambula nti munaye tuba tulina okubeera nga tunoonya akasente akayimirizaawo show yammwe okitegera munaye naye nga nkujjukizako gwe omukyala ayagala okufaanana obulungi ayagala okukola ka skin nga kali spotless ayagala okwongeramuko kakala katonotono naawe ayagala okusigala ku nakyo babayise bashana na beauty and bedroom products zaabwe bazishippinga buli omu mu nsi mwoli USA, Canada, Sweden, whatever abana be Dubai abali mu nsi z'abawalabu n'obanga oli mu kiyumba mukwano babikuletera ddala ku gate woli weyune abashana genda ku Facebook page yabwe Shanana Beauty and Bedroom Products oyogere nabo oba ojja kubafuna ku namba 0758 1553 babayise bashana enakulabe babadde naye kati bavuddewo bazze mu kibuga ekizimbe bakita Park View oba Gazaland ojja kunyagulu ku level 4 room 71 ojja kubafuna ku namba 0758 1553 omukyala ayagala okusala olubuto onsonga za kusitula wano okwongera ku hips okwongera ku ntumbwe buli kimu kyemutegeera n'ensonga z'omu kisenge kwossa n'ensonga z'olususu kaddeko katono mu show yabwe tulabe ensonga zino bannange zaggwerawa ne tata wona yenga bwe mugamba naye kinona kiri bimaleyo otegera munnange embeera bweto sogola lumonde bwatyo naafubutukayo era yamalayo essaawa ennungi zaali 3 ng'omukyalo naamunoonya tamulaba paka yatula ku dining n'asalawo amulinde bulinzi akomewo nkiraba munnange taata wali okolayo ki taata kale tunnyonnyole mu by'obuntu wali okolayo ki Nida tosalanga gwa kawala mama. Tata, tunnyonnyole, we are giving you a chance to explain. Wali okolayo ki? Yogiro. Olutalo lulaba nti luli mu makaga. Ndina okurunoonyereza. Nfuna bulungi. Iya maka gange gaterera. Omunoonya kironga tumaze nakuleba kamunyumba mu buliri n'ofuluma n'ondekamu nga tongambye ko tamunna. N'ekiro kyokka nengoba abadde omukyala ngamba abadde ngoba abadde. Bakwata bameka. Bakwata bagenda. Bageti yiri ngati. Baduka ne bagenda. Okay. Yempoza ya tata. Olunaku olulala tulaba muganda wo ono omutamivu okitegere yali ava bweru eyo budde bwali ku makya omanyi oluusi anywa n'asulayo katikolo yali asuzeyo gwe wali wakomyewo ekireggulo limu okitegere yali ava bweru ng'atamidde ajja ku luggi bw'atamira bwagwebigo bw'ayita bebi ku luggi lwo muganda wo wamakolo nali njagala n'omukuba Baby mukwano mami kula otitiati kulirawo tuse baby madeze mabo zako budema hati wala jigo munywanywa tawanyatawanya ne wala doyo buli ssaawa bamukuba yogati atamira ngatamira je wana atamira wano ajja nekiro nafuka wano mureke oyanywera wagaya n'omwenge gwagunywera wano abebisa mureke wano wonna eyo yonna kamera zaffe zaali zibikwata wetegereza awantu awo okitegedde olwo nali njagala omukuba ne mugirawo n'embooko okitegedde kumbe gwali wakomyewo nga ye teyategedde nti wakomyewo okiraba ekintu ekyo mama okiraba ekintu ekyo namugamba mukamwana mpitiriddeko nawoza kujja kubiraba kati gwe muneeti wabifaako walowooza tamiro kubona yajja bebi okitegere walowooza oba abuze n'otabifaako nolowooza tamiro lya muganda kuba wali wamumanyira nti ki nti lijuuju okitegeera wetegereza akantu kano mukyala wo yali mugonga emabega gw'ono omusajja like emabega wo okitegedde emabegawo ngali mugongo nga bwamusirisa wati lekeraawo jjukira ali amuyita bebi nga bwamusirisa lekeraawo wetegereza akantu ako kula otitiati zikulirawo tuse baby madeze mabo zako budema hati wala jigo munywanywa tawanyatawanya ne wala doyo buli ssaawa bamukuba yogati atamira okiraba munnange taata embeera ekoze etya okitegeera era bwe watu ne wabaawo olutalotala awo ng'ofubutula muganda wo omujja mu makaago naye taata bino ebintu byendaba wano nga sibitegeera bulungi taata mulaba ava ewange kumala omulaba naye ayingira wange
nsonga kye baleetanga ewange ekiro buzeeyi Mutabani njagala ogenderera ekintu kino. Nze taata wammwe nina okumanya ensonga ezifa mu maka gange. naye taata amaka kituufu olina omanya ensonga naye ate ensonga ozimala kiro ssaawa 7-8 kubanga wano kamera ziraga nti oyingira ewange ssaawa 8 era ziizo kamera zaffe zirina n'essaawa abantu tuyomba buli ssaawa tuyombera ekintu kinaggwawo kitya nga tomaze kyetegereza misana na kiro. muzeeyi n'ekiro n'oyingira ssaawa 7 okwetegereza amakaago naye kale omuntu agayingirira taata walitumye n'oyingira ewange ekiro n'omugamba genda olabe ku mukamwana oba ddala gyali ne wumalo naye n'ayingira ewange ekiro oba mukazi wange bamuyisaamu amaaso ne bamukuba n'okumukuba. Ndina okwetegereza ensonga zifa mu maka gange. Okay. Kale tetuganye olina okwetegereza. Lwaki bwe wali ovaayo mukyalo twamugamba amazima nti nova wa mukamwana lwaki bamulimba ova mu toilet simanyi ova goba babbi. Banna taata w'abaana ovaawa. Mukyala ava mu toilet. Mu toilet yawo. Ava mu toilet mukyala. Wano wabo tewaliwo toilet. Muga temuli toilet. Kugamba ndi muntu mukulu ne toilet zange tezimaze. Naye yebweru ntuuseyo ng'akunya sikulabye. Mukyala gyeva. N'entambula paka yiri eri byonna wabaddeyo ne mu biyumba byeko wabaddeyo n'abadde mukyala. Wabaddeyo n'abadde. Atakuba ku nduulu. Nsoosa kwetegereza kye kigenda mu maaso. Kitawanya. Toweeralikira mukyala ekyo bwe kiri. Badde okuba babbi. Bwe kiri mukyala. Bano olala obanga ofuluma ebweru ombuulirangako ng'ova mu buliri. Nze ndi mulwadde wa birwadde bya puleesa obimanyi. Owulidde. Bwe ziza engulu neekanza nnyo nga sikulabye buliri. Ntandika kunoonya bunoonya. Owulidde. Kati bwe bakuttira eyo nti ogoba babbi nkola nti. Mukyala tabaweeralikira nange mbala security emala bulungi ng'omwana. Nze omanyi nina puleesa. Tagala kuneeraliikiriza. Teweeralikira omwami alina okubeera n'ekyama. Wumalo ayingira ewange naawe taata oyingira ewange mwena muyingira kyokiteeza we sibaawo musula wange. Ye omutamiivu aliwa Wumalo. Mpola wasuubiza okutematema omuntu si kye twetaaga. Wumalo leero bwadda. Asula magombe. Tothreateninga wano bantu mukama. No. Kino sijja kito. Wumalo gwazaalibwa naye yasula. Oli muganda wo. Whatever happens. Muganda wo kubabiri kubaka. Kaka na tugende mu maaso. Okitegeera. Kaka na tugende. Kubabiri atata togenda. Tata. Tuula. Tuula tumale ensonga. Omwana amanyira amaka gange. Banna Ye mwana. Leero kwe kufa n'omuntu. Leero fa n'omuntu. Atanya gwogenda fa naye ate naawe tuula wano tumalirize. Okitegeera. Tata soko kakane. Bwe tuyagala kumanya ki ekigenda mu maaso mu maka ago tuyagala gwe okumanya. wamama nayo njagala kumanya ki ekigenda mu maaso mu maka muno. Okitegeera. Tumalirize. Naye kati mukyala onakolamu ensobi nkya. None kambuliri. Ey'okuyingira ewange ssaawa 7-8. Olunaku olulala kamera wali oyagala bagende bakkuba ababbi. wali oyagala bagende bakkuba. Banne tusooke tukakane bazadde tumalirize. Tata tumalirize. Olunaku olulala maama oba ofulumyemu ebweru n'osanga kizzukulu kyo. Okitegeera. Kiwala kirenze. Kiwala kyono. Baali bakirese wano bambi. Okitegeera. Wamusanga wabweru n'ogezaako kumusitulako. Oli wano oyimidde okaabira wano maama. Baakuleseewo dda wano. Omwana wange omutwala we. Iwe. Oyagala kuloba mwana wange. Nakutegeera. Mbuuza.
Omulekawo n'otamba n'ogenda. Esa olabe nti mwana. Katogenze kulaba omwana wuwo. Genda sange batabani bo. Ewa. Ejo wabate. Gwe omusezi omulogo. Ng'oyegana buno yenda buyezi. Ekanyende. Onga nawe tomanyirira mwana. Nyesonyiwa. Genda. Genda sange batabani bo. Genda radala. Genda. Obwezi okumwenda. naye embiranye gye mulina nono muka mwana wo y'amaanyi ntakkiriza wadde okututula ku muzzukulu wo ate ng'abeera wuwo kyonna kye wamukola ky'amaanyi kuba wamusanga ali wano n'ogezaako weetegereze wano wamma simanyi kituufu kiri waka wano ngenda kusooka kusuulawo mulambo. This is your family. No, this is beyond. This is beyond. Muganda wange, tata wange, n'abasula wange. Okitegera. Neda tata. Neda tata. Lindako. Okitegera. Wuno amuggyako omwana. Maama wo tamukkiriza wadde kukwata ku muwala wo. Kikyo. Nawe bansonga ki kyonna kye beekola ebyo byabwe bamanyi. Weetegereza akantu ako. Okitegera. Yamusanga amusitudde n'amumuggyako. Ate ovumirano mawanga oba mukiga ye gwe yasiima gwayagala ye gwayagala munnange oyagala kola kwa mwana wange nakutegeera mbuuza omulekawo n'otamba n'ogenda esa olabe nti mwana katogenze kulaba omwana wuwo genda sange batabani bo ewa ejo wabate gwe omusezi omulogo ng'oyegana buno yenda buyezi ekanyende onga nawe tomanyirira mwana nyesonyiwa genda sange batabani bo genda radala genda obwezi okumwenda Tata tutuchankalanye tata tula tumalize tula wasigaddeyo katono abaana nga bamanyi teryakumanyidde kwegalidde mu bulungi tata nedda tata tula tumalize kigwe tufune clarity ku buli kimu kye tunoonya olunaku olulala tulaba baali manju tata wetegereza lemizolo ndigezeemu okitegeera baali manju maama wali otambuddemu era olina gyokerakera endowooza mukuyiiya okitegeera kaakati taata ono yali atudde noono omuwala wali kabalaze manju wetegereza akantu ako kyatandika ddi omuwala okuddira sezaala we n'atuula naye n'omukwata mu nviiri kyatandika ddi ekyo wetegereze beebya ebifaananyi muwala kiki buli londaba ng'oyimukawo wali eri buli londaba ng'ovaawo nafuuka nsolo gy'oli kata waba buzibu ki kati abaana bawala abadde ambuli ali mu sitole eri yamutabani wa saakugamba wano ebyayitingana wano eno mukyala biriti tanna genda bikola mukyala kyatandika ddi ekyo bw'omweweta mu nviiri bwakutaddeko olukokola bw'ati bwe museka wetegereza awantu awusiro obirabye oyo omwana alinga mwana mu maka temulina buko eryambuli ebifa mu maka ge ebifa mu maka ge nga bwe mukuba omukwata ne kabina nokwata muwala wo kabina obadde ki muwala wange oyagala kuntabula mu maka gange nedda ssebo teryakutabula nga bwe mukuba obukule twegamba mutemumbalaamu kaabo gwe tososola biki byali akunyonyola kiki kino wetegereze bulungi kwegamba ebimu ze nakola ino byogera naye wetegereza awantu awo nedda komawo wano olina kyonoonyako tata sikumana mu bulungi tata tula tumalirize nakuwadde ekitiibwa kyo oli taata wange tugonjoola nsonga teweekandaga bwekanda linda kamera tula tumalayo tata amaka gago okitegeera manye ekigenda munange ezeebi okitegeera wetegereze bulungi okiraba wetegereze wamweweeta wamutaddeko olukokola we baseka maama wava eno omwana bwe yakuwulira ng'ojja laba engeri gye yasitukawo ku sipiidi
Muwala kiki buli londaba ng'oyimukawo wali eri buli londaba ng'ovaawo nafuuka nsolo gy'oli munnange yanfuira mulabewe yasitukawo n'omugamba munnange nze atalina kye nali nkukoze n'akuzimulaawo n'akusooza n'atambula n'akkirira okitegeera yali azze kumbuulira nsonga zaabwe nsonga zo nga bwe mulimu eno position mwereze mweweweeta nsonga ki ezo omwana bwasemberera nandi mukubye obukubi gendi muzadde ye lwaki mukikola mama taliiwo bwekibanga kyali kituufu lwaki mama bwe yajja oli yamasukawo nadduka wai kyengenda okukola mu maka gano ngenda kubaviira nedda taata tovaawo taata tovaawo ensonyi temuzifuula busungu era omwana n'atambula mubiseemu byakusaagira tugende empola teryakumanyidde ndowooza munamu era bw'atyo kituufu omanye ekigenda mu maaso wetegereze olunaku olwo bw'atyo n'atambula n'agenda mu mbeere mama tiwakitegeera n'omugamba munnange nze ndi mulabewo lwaki every time you see me otambula n'ogenda n'akuzimula n'onyonyolamu omwami naye omwana oyo lwaki tulina embeera ezo taata era n'awolerezaawo tomanyi alayika yali akwasaganya nsonga za byakwerinda tumalirize okitegeera mukyala wali toyagala neetegereza ensonga zange muzeeyi gwe tofaayo mpola muzeeyi gwe tofaayo kyogamba navaawo n'ensula yeeri mu baana bange olunaku olulala nno munnange tulaba maama wakeera ku makyakolo wakeera nnyo okitegedde ng'olina gy'olaga onotusonyiwa mu process y'okunoonya investigations ebisenge ebyenjawulo twabiteekamu cameras era ne mu bedroom yo twateekamu naye tofaayo tetugenda kulaga mbeeranda tugenda kulaga bikola makulu okitegeera kwala olunaku wakeera ku makya buli kimu nga bw'okirabaawo ng'olina gy'olaga very early zaali saawa ng'emu era omwami n'omusiibula bulungi newekolako ng'omukyala awo n'omusiibula bulungi omugambu naye nze ŋŋenze kiraba Tata umala kunnange kankubeewo kubanga tugenda mu ekibiina ky'abakyala saba bbiri batuuse yakomawo mangu kankeere kubanga naomanyi ebibiina by'abakyala ennaku zino byabudde saawa ennungi bbiri katumaze lutuuse yakudda era nze ŋŋenze nakubuuza leero ng'okedde okite n'omugamu naye meeting z'ebibiina biki nga buli kimu era bweki ndowooza olunaku olwo olujjukira era bibyawo kamera zaffe zibikwata okitegeera era munnange n'ogenda nga waakafuluma wayitawo eddakiika nga 5 ku 10 kamera zaffe zikwata omwami ono nga bw'olabaawo kansembezi bannange mwetegereze nnyo awantu wano n'asituka bw'asituka n'abikula curtains just to make sure nti ofulumye okitegeera era bwe yalaba nti ofulumye n'ava mu buliri n'agenda n'atuula waliwo akatebe kemulinawo ku mirayo n'atuulaawo n'akwata essimu n'akuba wuliriza ebigambo byayogera ng'ali ku ssimu Hello. Wasiza otadde? Gye tuli. Jangu wano mu kisenge. Jangu wano wendi. Teweeraliikirira. Walungi. Jangu mama abaana yakedde. Agenze mu bibiina byomwe bino ebyabakyala. Akedde bukeezi. Jangu totya.
oyo mulamu otomweraliikirira naawe tekina taabu we jangu mu kisenge jangu njendi neebase teweeraliikirira byonna oyo mutamiivu naawe gwe jangu tuli ffenna gwe jangu ejangu tulabe bali bagenza maze okubyetegereza buli kimu kyonna gwe jangu nkuliiza kati jangu obiwulira sebo obiwulira okuva ddi obiwulira ebigambo ebyo omuyisa otya yamukubira namugamba munnange jangu ku the other side omuwala n'amubuuza nti ate maama waali ono namu assurance nti oli yakedde dda yafulumye biibyo agenze jangu oli yeebase naawe oli mutamiivu gwe jangu okunkone nkuliize jangu ototya nkuliize mpola mpola lindako okutakula omutwe okitegeera n'amugumya era n'amugamba nti jangu bw'otuuka ku nyanguzi ngenda kukugulira si kye kyagenda maaso era kamera yaffe ey'ebweru etulaga ng'omuwala ava mu kayumba ke ajja bw'atuuka ku mulyango n'akonkona era bw'akonkona taata n'omugulira kyogamba bw'aba ng'omwana kubanga alinga mwana wange tasobola kuyingira mu kisenge kyange ekyani tasobola ekyasezaala alina kyeri aŋŋamba yakonkona bukonkona muwalawo mutawel labayo kubanga musi yetawel mwana naye mwana naawe oli mwana ki muka mwana wange mwana ki kubanga yagira mutawel okiraba okuva ddi okiraba n'omugulira mutawel naye bw'omugulira ali mutawulo very early kumakya nga gwoge lwaki walinda onaagerera olyoka okuba essimu nti jangu bw'oba oli olina kyewetaga lwaki tewakituma mukyalawo okitegeera bw'atyo naye raba engeri gye yamwanirizaawo nga maze okugula olugi beewadde zihaga beewadde zipeeki look at that mama mpola pressure mama mpola sagala nga tukulwazizza kino kyendabye ate laba peke laba engeri gyamwaniriza era n'amuyisa mu kamera yaffe ey'omu corridor mu lukubetu walaba engeri gye beekwata paka mu kisenge okitegeera mukyala kasooke twala eri twala biki Mama, muleke tugenda bima. Olaba onaagumye gwe bakituusaako naawe njagala okkakkane okitegeera maama ndeka mwana wange byonna Tuulaawo tumale ensonga ebyo byonna gwobiri badde nsaba busabye taata tuula teweekangabiriza soona kukwatako taata tuula okitegeedde katumaleeyo waliwo ate gwe kyotanalaba nga tekikwatira ddala ku ggwe okitegeera okitegeera ebyo bwatyo wetegereza wano bwatyo n'amuyisa mu lukubu laba engeri mu tawel ne beekwata ne bagenda okitegeera kamera yaffe gyengamu gye twaplantinga mu bedroom yo tulaga buli kimu ekyakolebwa mu kisenge awo okitegeera era nga batuuse mu kisenge
ono nadabula nachekinga curtains nazigala bulungi nalookinga ebyaddirira bibyo sijja nakubiraga bantu. Tata lesijja tumalize ensonga zino Tata. Ensonyi Tata tozifula busungu. Ensonyi tozifula ki? Nagala kutta maama ku lw'ekituufu kyalaga wano. Nagala kumutta? Tata tula. Ono mwana wo naye wamusobya. Naye wamusobya. Kankulage ekyagenda maaso. Ebikola wakati wa taata wo ne mukyala wo. Ekigenda. Laba, webe haginga, webe banange bimutebye bananga balabi baffe munatusonyiwa naye bino tetugenda kubeera nga tubibalaga kuba byesittaza. Okitegeera. Mutusonyiwa tetugenda biraga naye byesittaza naye wamaggwe laba. Olaba laba ekigenda maaso. Buli kimu nkiraba. Ekitegeera. Bwamugamba nti no gwe tobeerawo simanya omukadde n'amala. Soka wetegereze. Okitegeera. Obiraba. Ngekyo kiwedde yamuwaana simanya wadde musajja mukulu alina waaka okitegedde. Wuliriza bulungi. Ofulidde. Kuwulidde. Osiimye. Nsiimye. Njagala kusiima. Okora. Okimanyi nanisinze omwezi guno. Onisinze. Ekyo tetwakiragaana. Tetwakiragaanamu. Nafunye n'olubuto. Serious. Obusobola kumpa ku ssente $20,000 Yebaka twakikola luli naluli nerugwa kusatu. Kati weerabikira. Olwaleero kusaamisanga. Nfuna ngenda kusindikira ssente. Ndi serious. Nsaawe ngenda kusindikira ssente. 3 nga nzaagala. Oba tuzimpadde. Ngenda kubita. Nze nasiimye. Bintu byaffe kyekyo. Kati mutabani omanyi yagendawo ng'era okukola taliiwo wano olubuto n'alusiba tukuumekyala tuleme ffenna ngenda kuwasa sente zange nzaagala tuli ffenna oba tozimpadde zinzaagala tuli ffenna toweerabekyo nzaagala musaawezi saawa 3 nga nzaagala ale alikulisa Tata nga gwo bawaana okitegedde ayinawo namwana bulungi bwaka nga kyo kiwedde n'amala n'amugamba nti yamiisinze periodi ze era nga kiteeberezebwa nti omukyalo ono ayina olubuto okitegeera ayina olubuto mwana wange asoma bibi no nze tolina kyombuuza bibi no wano this is the proof you need bujo gyosaba maama wo gukola bulungi bibi no tebiriwo wano waliwo ekitaliwo okimanyi nyinza okubikwata n'embyasa ate nga kikyoyo ne bwona obyasa mutabani wabitegedde teri kyogenda kukyusa bibi no wano ne bwona obizyako yabirabi ogendanyakoki tekoli kyenkunoonyaako Venya kuwekanga ki? Ovawe. Ova kola yoki? Abadde omwagala. Ng'oli mu tawulo bwoti. Obadde ng'omugamba ki ng'omwagala ng'omwagaza ki ku makya kuno?
mubazadde jokere sawa zino tugende tulabe tosooka kubuuza kiki kigenda mu maaso ekimuleeseemu obadde ki osooka nga n'obuuza kiki ekimuleese wano kino kiseera ky'abantu bakulu sebuziyimuzanya buli mwana najja muyingiramu walagi kubeera mu kulwana mu buli ssaawa mulabe bwetuyinza kumanya nsonga emuleese sooka obuuze lwatazire osooka nga n'obuuza omwana azze kuripootinga bulaza we wafuna bungi byababeera bakayanakayana bwebityo bwebitu kati omukubidde gwe tunoonya mazima okitegeera era mukyalawo olubuto lw'omanyi lwalina si lulwo wabula nange amazima sigamanyi oba lwono oba lwa mugandawo oba ne mugandawo naye twalabedda nga naye yayitangayo oyo Wumalu ye mulinda wano oli mugandawo so we don't know oba lwono Wumalu oba lwa taata era kikakasa nti omwana muwala olubuto lwange mukulabako ate kati bino ebikola bimwali mukola sibyo bivaamu embuto Tata kati aweekazaamu ki onuunyako ki oyagala mazima genkana kiwakyekola obufulu obusungu Tata nve mu mbeera ngenda batematema butemitemireero naye ng'okirabye ekyagenda mu maaso nekiri maka gano sikimanyi namuwasiza taata namuki kino nga kinsusseeko kino nga kimpitiriddeko leero ate kijja tufune gundi ankube kasimu wano bamunone bamutwale mu ddwaliro afune ku medication naye kati nange nimuzi pressure kati mikwano ndizaba nemulabye okwekaza okuli mu maka gano naye kambuuze kiki ddala ekigenda mu maaso mu society yaffe ffe ku Namwatulira bwetutukula tukulaga buli kimu nga bwe kitambula mu maka go ku mirimu gyo wa oyagala okola investigations ojja kujja no ku ABS television ojja kujja no ekawala obeere nga olaba biki ebigenda mu maaso mu maka go biki ebigenda mu maaso ku mulimu gwo oyinza okuba munene nga gwoseka naye gwolya naye nga yagala okubeera nga kuba akabazzi ku mutwe so ffe tukuleetera amazima g'abantu abakwetoolodde n'omanya nkolagana n'abatuufu oba bakyamu nkujjukiza obulungi wange tugenda kuba nga tubateera bu short videos kaba kadakika nga 3 ku YouTube channel yaffe abs.ug tubalaga investigation zino tuzitambuza tutya Namwatulira ki yasinga okubanga akunyumira kalondozi ki yasinga okubanga akunyumira so every day go visit our YouTube channel tujja kubanga tukuterayo bu video bo nengeri gye tuconnectinga mu investigations ye bana abantu we bamaliriza kiki ekiba kiddako byonna tuba tubibaleetera ku YouTube channel yaffe lwaki no sibasiibula bwe bityo share weto wetambudde nkujjukiza tujja komawo next week with a new investigation nga tubalaga byo ebyabwe byatambula bannanga ate next week mukyakaaba abo aba next week naye wooli ojja kubanga okijjamu enjawulo nkujjukiza omukyala okulabika obulungi yiga okwefaako naawe omwami tokkiriza mugejjo okuyitirirako kkiriza osale olubuto okitegeera kkiriza onyume mu byoyambala kkiriza skin yo erabike bulungi nga temuli mbalabe temuli binnamakula buli kimu ekitanya skin yo wali mu Shanana ku Parkview oba Gazaland wojja okuba nga okisanga bakubire ku namba 0758
1553 tewerabira okuvisitinga website yaffe abs.ug. For now mbagala nnyo musule bulungi mweraba. Let's meet next week.